yes buli muntu ananziramu bwonsubira we n'aba nti muddamu tujja kuzibya obudde tukeese n'olwekyo sirina budde bugenda kudda mu Facebook live ya Kenzo nabeki byonna byanjogeddeko wabula ebiseera kyendiko ndi wano kuba nti noonya bukulembeze bw'eggwanga n'okuba nti noonya amakubo ge tusobola okuba nti tukyusaamu Uganda yaffe. Ani abyogera? Enzalwa y'Emityana, enzalwa y'Egomba ate nga Munnakampala ghetto youth okuva wali Kamotya, enzalwa omutaka w'Emagere mu Kyadondo East, president to be His Excellency the Ghetto Gladiator. Tubaniriza natera ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Dinamo Rich Boy Maxudi Junior kwanti otambula naffe. Webale kubanti subscribe nga subscribe nga tina otana kubanti subscribe nga mbaka sero bere nti subscribe nga WF na mpola. Yes, tuli mu system za Uganda Mukamoli, tuli mu 2021 FIBA elections genda mu maaso obuchayi enyiike ekonefutwa libutikidde Uganda abantu bevuma okwemalawo. Jadenga Edisa Msuza yagenda ku Facebook live nalaga obutali mu mativu oluvanyiro okuba nti waliwo audio eyalikinga ngagezako okuba nti ayogera ku Bobi Wine nga bali omunanfusi nga batajja sobola kuba nti afuga nga bali omukutogezi nga wali ne fitina abagala okussa bayimbi banne wansi n'okuba nti abamalamu amaanyi. Bino nno byabaddewo weeks zino era nga olutalo luno lukyagenda mu maaso especially ku social media lwenyigiddemu abantu bangi ab'enjawulo. Kabako naye yalwenyigiddemu mpola ndabako Jose Chameleone babanga bamuyingizaamu naye mpola then n'abantu abalala. Olunaku lwa leero tusobola okuba nti tufunako His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine nga agezako ali mukaifu okuba nti anoonya kalulu. Ne tumubuuza owaye omuyimbi munno amanyikiddwa nga Edisa Msuza byayogedde yabirabye. Bobi Wine agamba nti yes omukulu amanyikiddwa nga Edisa Msuza yandibanga mutuufu ku nsonga ye y'okuba nti bambi amuleka ku bulutiki n'okuba nti yamuddamu mu bintu byali amubuuza naye ng'ate agamba nti era at the same time mukyamu because Kenzo amanyi ng'omuntu alina enamba y'essimu asobola okumukubira direct asobola okuba nti amubuuza n'okuba nti yes atuukirira abantu abali around nti Kenzo yamusindikira messages n'okuba nti agezako okumucontact nga yali mu meeting emu n'abakulu nga bagezako okuba nti boogera n'okufuna n'okutema empenda ez'okuba nti bakyusa Uganda. So n'olwekyo omukulu nti yasobola okuba nti amuddira ate nga ne message yazera because yali alina urgent issues alina okuba nti handling by that time. So n'olwekyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi n'asobola kubyama muddamu naye ng'ate Kenzo byasobola okuba nti agenda ku Facebook live n'okuba nti alina ebintu byamwogerako agamba nti ayinza okuba nga mutuufu mu ngeri ye naye ate ye tajja kuvayo kumwogerako because ye mukulembeze w'abantu ate nga alina ebintu ebirala byagenda okuba nti akolako. Mbusaawa zino anoonya kalulu talina nsonga lwaki ayedda ku Edisa Msuza okuba nti yes mufaako ng'omuntu Bobi Wine agamba nti Kenzo issues ze zalina za muntu sekino omusonga ate ebigendererwa bya Bobi Wine bya Uganda namba ali mu kulowooza ku mwana ali ekamuli nga talina ngatto zasomeramu enfunza zimuluma alowooza ku mwana w'eggulu eyakomedde okwambala engatto ali mu kulya emiwogo yasuze enjala alina trauma ya konyi ali mu kulowooza ku mwana w'embalala eyo mu nsiko taata waabwe gwe babbyeko ente okuba nti yes banakyemali bazitwala. Ayogera ku muntu gwe babbyeko ettaka mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu ye issue gyafaako agala kuba nti liberating a country not ku liberating muntu omu Edisa Msuza era nga Bobi Wine agambye nti tajja kuddamu Edisa Msuza oba twagala oba tetwagala because obudde obwo bw'okuddamu omuntu sekinnoomu tabulina songa ate singa Edisa Msuza yamuvuddeyo n'amugamba ebintu nga biruma eggwanga nti oba emasaka teri masannyalaze oba gundi ebirombe byakuba oba waliwo gye babbya amafuta osanga Bobi Wine yalibadde n'obudde okuba nti abyadressinga because ezo ensonga zikwata ku buli Munnayuganda naye ng'ate ensonga z'obutaddamu message ku WhatsApp si nsonga za Uganda. Era Bobi yavudde n'agamba nti Kenzo oyo alina abantu baleka ku ssiini bangi si yekka gwe balese ku ssiini si yekka gwe bakasooka okuleka ku ssiini oba si yasoose Kenzo si naye alina abantu baleka ku ssiini ku WhatsApp okwo nga n'atabaddamu
era wali n'amasimu ga ignoringa ebiseera ebisinga agamba nti naye yafunira BET Award omukulu ono bamukubiranga amasimu ge nga takwata era nga tayagala kumanya ku muyimbi wa Uganda yagezangako okuba nti akozesa BET Award okuba nti abalwanyisa era abantu bangi abakosebwa abayimbi banyiiga abenjawulo okuli Jose Chameleone ne Bebe Cool n'abasigaddewo because yabayisaamu amaaso ne ba Red and Weasel ng'alowooza nti ye yowakabi yekka time bwetuuka nga ya bululu sawa zino teyali badde issue kuba nti bazze mu message je because akaseera kano Bobi Wine agamba tali ku mulimo gwa ggwanga era yagala kuba nti atereza ggwanga so Kenzo okuvayo kuba nti agamba nga okuyomba natandika okuba nti aleeta obugambo by'obukyayi n'okuba nti asosola mu bantu si kituufu era yavudde n'amugamba nti munnange sawa zino ali ku issue za ggwanga talina budde bukuba nti amuddamu era bw'ali babufunye ajja kumukubira akasuma byogereko ng'abantu nga akalukawedde bino n'ebirala by'olina mu episodes zaffe ezidako bampita ntambi jimuso subscribe gwa tanna banno naawe ya subscribe ganga mata big up on yourself bye bye